ebya alien skin bibi ono nno yandidizibwa mu kkomera so nga ate munnange Wizo atabuse n'agoba Chagga mu nnyumba. Mu mawulire amalala Gravity Omutuju bamuli bubi mbu yabbye oluyimba akatambi nako tukakuletedde ate era Bebekulu avuddeyo n'abeera nga atabukira abayimbi. Ago n'amalala mangi ge tusobodde okuba nti nate tukukuŋŋaanyiriza olunaku olwaleero tulakkalira tubeere nga ate tugakuwa weebale kusalawo okugamba nti guno omukutu gwe nina okuba nti nate ngoberera ku nsonga z'okukuwa amawulire kw'ossa n'olugambo olutambuzibwa ku mutimbagano. Ng'enkola yaffe weeri munnange ffe tetukuriisaawo katugatandike munnange. Wekitaba ki alien skin yandidizibwa mu kkomera olw'ensonga nti onazzeemu okusiiwuuka empisa. Asiiwuusa atya empisa? Munnange luli eri ogwamutwaza mu kkomera gwali gwakuba nti nate alumba ab'ensambya kw'ossa mbu n'okubba essimu. Kaakati nno waliwo omulala agambibwa okuba nti nno munnange akubiddwa era nga takubiddwa muntu mulala yenna mbu akubiddwa alien skin. Mbu ng'oggyeko okumukuba buba mufuse n'omusulo mu kamwa ne biba bituufu alien skin oba wakoze bubi otandika otya kufuka munno omusulo mu kamwa. Katukuwa akatambi kano natujjako amasimu natusaba senate muno omuntu awuzane nemuwako omutwana nangamba ozoleya njagala sente zonna nesatuzadde nazo nenzimu nensiga nga sirina kulabi natandika okugamba abantu agenda tusiika age abantu nti simanya kufa mwe togendayo n'ovaayo woote ate kale batubuulinze paka ku ssaawa nga emu ate bannatugula abatubuulina bubuulinzi awo ku ssaawa ng'emu naga abalenzi batwala eri mu kasenge ku ssaawa yakutusiika atwala eri mu kasenge oyo omusajja nga atuuse oyo nobati kali enaabuuza nobati simanya oyo nobati kali enaabuuza nobati ano tubasiiko batwasomye nobati agaa mulina obbasiika simanya ne rediyo kamiri yamusiikanga mulina obbasiika abayimbi babaweeba babasiika okuba abaakabe natwala eyo n'agamba abalenzi bamugende mu basiika waliwo munesima scorpioni simanya magumba abalenzi badde bangi nga baddanga abalenzi 20 sibamanyi manyina naye nakuteeko scorpioni magumba tozobadda nga bayite nnyo ascorpioni nampita nga bali eri mu kasoona nanga atuwe sente namunga sente zonna zibadde kimanyi nanga agenda nabenga nasketfat nankuwano bandekeza nanga atolina sente namunga sokubeeka ne babateerako ne batandika okunkuba eno mu luutu nga akuba nanga nti simu abagiina egayi okuba escopio n'agenda n'asabalira essimu ozane neyadde n'amasimu nenkuba nagwe nakubidde nga tayina nanga otudingisa nasuka ne bankuba wezaamangu ne banyongera nembaga nedda sibadingisa nga ate oyogero zaawa nezamu nenkubira omulala wami nanyamba n'ateekako ate yabateddeko ne banvaako ne bayita shata. Mu mawulire amalala Wizo Manizo munnange avuddeyo n'atabuka era n'abeera nga agoba Chagga. Ono n'amugobye mu nnyumba kw'ossa n'okumusuulira ebintu byebweru nga w'oli mu kulaba ate akatambi ako. Ne maama ebintu bye basudde bimalamu amaanyi. Kubanga ono y'omu ku bayimbi munnange be tubadde tusuubira nti ssaawa zino beesuza nti ssaawa zino balina ku bintu ate eby'amaanyi. Naye munnange w'ebitono ebiri akatambi ng'etuli mu kuba nti nate tukakulaga ensonga nno bwezito bwe ziri tetunnategeera ki kibatabudde naye ng'ono bamusuulidde ebintu bye ebweru ng'akatambi ate w'oli mu kuba nti nate okalaba. Bannange tukole nnyo kubanga abantu abamu batujogera nnyo ewaabwe. Waaye bino byabaki tomanyira banene ongambye ogenda kuŋŋamba ebintu byonna mb'osimaa mukyala wange lindako gwe abeerawa wamma nfulumiza obuntu bwo obuntu. It's a blessing in this guys njagala playing cards bulungi. Okitegedde? Yes sir. Waliwo obuzibu bungi bumaze like a week izokayanamu naye byonna bwemma kati bali mu kwakitingako nnafuya. Yes sir. Buzibu bungi wembadde nzija okisa ekyo yavudde ku night gye bafunira nemmanja ku kasente. Yes sir. Kakati ne bijjamu n'okuba banja babanja akasente nga tebaagala kundifaana biki nemmanja n'ebintu
naka kati mukaga radio kwa yafa kati muwa munyigiriza nze kati ate percentage y'omukulu munasobola mutya ofuna yesebo kufuna sebo ofuna yesebo nkufuna sebo nkufuna chaga nkufuna rasta nkufuna nkulira kale mwana rasikiwo olunaku olwo lwaliwa waliwo naiti ekifo kye bayitanga debosa kojide okujja mu Uganda nkijjukira bali lyawo kansanga nga ku Galaxy bafunawo naiti kati wizo abeerawo every Wednesday onfuna kati Wednesday twali abakuba wiki bbiri twateekayo omukyala w'omukulu yakola receiving naye nga naiti yange onfuna kakati naiti nabanjayo okwebagana naye naiti itemunampatire nebiranga birimuko ku buyobuyo ate nga gye bali bakulu banywamu ku tekiwa nze nimunywa akabya kange ka kiraabu nga omanyi otera okusankalama yanga nywedde kabbiya naye nvaawo nengegera ku bbaala endala gituli ekyenkya kumakya nga omanyi nga neetiibwa byakiro waza coaching morning ngenda kushandiza mukyala wawuzo gye yajja nansanga onfuna yajjira kabooda tayambala egatto owuza mami bava kulwanamu nno ndewizo nabaleseeyo yanzuukirako obutuukizi anyambalira onfuna mpulira agamba mwaliwo gye yajja alowooza ddaga ndowooza ddaga yali avuddeyo bali yajja alowooza ndi neddaaga wendi yasangawo nze ampeera yabukidde ayogedde yanvuma for over 30 minutes nankwata tayize nensikuma eri mukawuko nenkola ki nembwaka nerifuluma nti ate nakuba mukawe nenda okulaba n'olweggulo nga wiza nkubira afunyiza referensi nakubye musaala we nga sitwasira kubanga nakola nabuuza ne bagamba owavuddewo wizo naye amaze najja nabikonsalinga ne mukyala we ne banywa omwenge from that bar paka saawa 10 nemmanya nti ako kapijja omukulu kabadde kakutteeyo ngenda okulaba enkeera ngera tebizikira ebintu bitandise week ago manyi bawulirako naku story waliwo ezasooka okufuluma like 3 weeks nebagamba kyaga yavaako ezo ndaziwulire ebyo nabiwulire bingi naye kakati munaye nga nsooka kumanya omuzannyo guno ani director kiki ekigenda mu maaso nga omanyi omuntu omukulu nga kitegeera mwalina gye bisimbuka baganda ngo bambuuza bakyali banga beewe Bulaaya bamukubira amasimba nga kyagawa biki bagenda okulaba njogera bulungi bankubira ezi video call mpoye sina problem kakati guzzako gonze simanyina kuba omukazi w'omuntu kati gwatuuse kukasuka biki entulenze nga Raymond amazima ga Katonda katuwuuza abantu abo bonna bani nze nali nsizeko kuguza ifu nkolerayo bukolezi omwaka guno Gravity munange tegumutambulidde bulungi munango ne yavuddeyo n'afulumya oluyimba naye ate ne batandika okumusabula nti asusizza okuwemulira mu nnyimba kaakati no tubadde tuli awo ate ng'akyawera ennemba n'ogw'okuba nti naawemula nnyo ate ne wavaayo omuyimbi n'alyoka agamba nti Gravity omutujju yamubbidde oluyimba omuyimbi oyo mukwano gwange omulungi avuddeyo n'alyoka agamba nti Gravity omutujju yamubbidde oluyimba katukuwa akatambi kano Gravity omutujju yabbye oluyimba lwange baluyita Omunyongo oluyimba lwange teruwemula yaluyimbiddemu byabiwemu olwange luwaana kuba nali nnyimba ku mukazi Munyongo okitegeera Gravity yalubbye oluyimba lwange n'aluta n'abaddawo ne bankubira essimu ngenda ogenda ku kisimba ng'alutadde era ndi wano nga complaininga ku Gravity omutujju omukulu Gravity omutujju mwana nze nange njagala kubanga gwe okitegeera kulya mu talent yange ate gwe oteekawo nzikiza okitegedde Gravity oluyimba lwange sirulwo woba owakana genda kugaza TV genda zonna genda ku TikTok luyimba walubbye mwana bannayuganda kyensaba Mr. Dikenzo gwe president w'abayimbi yaman federation njagala enkwatireko Gravity abonerezebwe okitegeera kubanga oluyimba yalubbye ebyaddala teri atalumanyi ne waffe nebulenga hit oluyimba yalubbye era ne video nyingi zikyajja okitegeera Gravity omutujju oluyimba sirirwe lwange
subscribinga likinga atereka obaka bwawo mu comment section webale kuba nti no wasalawo okubeera ku News Spark channel. Kakati no munnange mu mawulire amalala Bebe Cool avuddeyo n'atabukira abayimbi agambye nti no General Salim Saleh yakoze ekyokugoba abayimbi eggulu mbu kyabadde ekituufu. Ono era avuddeyo naawe ensonga ze katukuwa akatambi kano. Abayimbi abewube ewa General Saleh bagamba mu ngeri emu bendala kiri very unfortunate kubanga babadde bamanyidde okulimba okubeera nga balimba enneeyisa yaabwe yakiyaayo. Ekyo kyensobola okugamba lwansonga ebivulu tuzze nga tubikola tubiorganize naye tosobola genda wa individual mugambe nti mpa sponsorship tosobola. General Saleh yagulawo olujja olwo emyaka egisooka mu 17 emabega tusobola okuba nga tudiscussingirayo ebintu ebiyamba sector namba ne economic development in general. Era nnyimirira wano nga mbaga nti nali eggulu emyezi 4 ne tuyita mu bintu ebyo. Kati obuzibu obuliwo General Saleh okuba muzadde oluusi bw'ayambayo omuntu omu abayimbi bakitwala for granted. Amawulire go tukyalina amangi newo batona bakuba nti no likinga kikole kati mukwano tusabye busabi ate osobola okuleka obubaka bwawo mu comment section. Katugendeke wa Desire Luzinda munange si musanyufu eri bannayuganda. Ono ne yavuddeyo ku mutimbagano n'alyoka ateekayo nti eggwanga lyattu Uganda mw'osanga abantu nga munange ekintu ky'emyaka bakifuula kivumo. Okitegeera agambye nti okumanya Uganda tenakula mbu abantu okugamba nti n'oli mukulu balabanga ekivumo. Nga woli mukulaba screenshot eyo mukwano wuuyo Desire Luzinda bw'atyo bwe yavuddeyo ate n'abeera nga agamba bananga abantu mulekerawo okugamba bannamwe nti bakula kubanga naawe oba tokula ng'odde emabega. Oyo naye Desire Luzinda ensonga y'emyaka mukwano n'okumugamba nti naakuze yamulese ng'ate mutabudde era munnange yanyiigidde nnyo bannayuganda. Katubeere ng'ate tweyongerayo tukututekewa MC Kati. Ebyo byammwe abagamba nti naakuze ye agambye tagenda kuva ku mulembe. Nga woli mu kulabaawo mukwano osobola okulaba munnange ate oluviiri lwe yasaze. Nze nno mutwe ate ndabyemu ng'ekikoola oba ategeeza mmwanyi oba ategeeza ki naye munnange yeeyo munnange design gye yasazeewo okuba nti naate munnange asala osobola okuba nti n'ogituuma erinnya mukwano gituuma erinnya twesangaawo mu comment section naye nga MC Kati yagambye nina okusigala nga neefaako bwe neefaako mu buvubuka ate era ne mu bukadde bwange nina okuba nti naate neefaako munnange. Doreen Nasaasira mumutegerera ddala bulungi ng'avaayo ng'alyoka agamba nti bannange obufumbo lwaki buli mu kwonooneka ennaku zino. Yabitadde ku mutimbagano ng'ali mu kubuuza naye ki ekyonoona obufumbo oba ki ekitabula abafumbo ennaku zino. Munnange nga Solomon Kaweesa ajja ng'amutabukira ng'amugamba gwe sooka otubuulire obubwo ki ekyabwonoona. Nga woli mu kulaba screenshot eyo mukwano gye tukuteereddeko lutalo lwa Doreen Nasaasira kw'ossa ne Solomon Kaweesi owa NTV bwe bityo nate webiri erudda eyo. Kkiriza tubeere nga tugawunzikira wano olunaku olwaleero weebale kwekumira ku News Spark channel naye siyinza kusiibula nga situmidde ku mikwano gyaffe ababaddeko nawe osobola okuteeka obubaka bwawo mu comment section. Tujja kubeera nga ate munnange tukubuuzaako mu ngeri ey'enjawulo. Tutandise ne Vivian Katende Hilda tukutumiddeko Nankuke Esther mukwano tukutumiddeko nnyo weebale kuba nti nokuoli Kagude Charles naawe tukutumiddeko Siraje Isma tukutumidde Mukisa Maya Nyakalungi Doreen waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Ayen Francis waliwo Victoria Bawela ne wabeerawo Luka Kiwanuka Joseph Sakwa waliwo Princess Keke Tazalike Lydia nawe tukutumiddeko Kalibala Olivia waliwo mukwano gwaffe ayitibwa Owum Chris ne wabeerawo ne mukwano gwaffe ayitibwa Katerega Joseph ate era nga twagala tusembyeyo omwami Mosisi Jona Sesanga weebale kuba nti no naawe oli ku mukutu beera bulungi weeraba.